olunaku lubadde lwaleero ekiro ekikeeseza olunaku lwaleero ebitongole ebyokwerinda omuli ISO ne SFC ne birumba muganda waffe Fred Nyanzi sentamu mu makaage agasangibwa e Kamoocha. Ebitongole bino bibadde bisindikiddwa omumpembe Muhoozi Kanyarugaba ku orders z'omumpembe Bwiino-Muhamad bwe gummanyi nga Nsereko. Omumpembe ono yeeyita nti yasinga okutegeera mbabbe ba parliament mu Uganda yonna, naye ng'ekizibu kiri nti entegeera ya munguuba nnyo to the extent yalimu okumanya kikyali mu nsi muno nekyayagala. Munnange njagala kutegeeza honorable Zaake Butebi nti emiggo ejja kubibwa Luwagaba emmere emitiyana. Nsereko yalagira mutabani w'embuga alagira ebitongole bya SFC ne police okulumba mu makaago bakubbe emiggo. Batukene bogga nti weesuna ebyuma mu ambulance yali Nsereko ku orders za Nsereko n'asaba state n'ekikola. N'olunaku luwatwala emmere wakyagula nasembayo okugenda kugina emiggo gy'oli ku kitanda kati mu Amerika gy'oli. Nsereko yakubira Muhoozi n'amugamba nti mami lwaki ekintu kyonna ekyokumaliriza Nuupu n'amaanyi gijjamu amaanyi mulina okukuba n'okumenya woppo n'okutta abakulembeze baayo abamu. Era ku olwo Nsereko yakubira Museveni n'amaana akubira Muhoozi n'amulagira atwale amagye agakulumba ne gakusanga walwa Kyagulanyi Ssentamu ne gakwata ne bakutwala ku poliisi y'ekasanga nti bakubira emiggo katono bakuttemu omuntu egitukuse okuba n'essaa zino tonnaddangula bulungi. Nsereko yali mu lukwe luno ezo emirundi ebiri. Kati omulundi ogusembyeyo gwe guno wano wammanga mu nkiiko ezituula lunye ezibwamba n'okutegeka obuvuyo bw'okutta abaana ba Nuupu. Nsereko ayinamu ebitundu 99 ku buli 100 omukono. Ntandise bwenti ne drone zennyini ezo zitambula mu Kampala n'ebitundu ebyenjawulo. Nsereko y'omu ku bacontrollers baazo nguvudde ku Naraiso ne Muhoozi Kanyarugaba. Nsereko akimanyi bulungi nnyo nti yawenguzi okuwa omulamuzi w'emmengo mu kooti enkulu okukyusa ebyali bisabiddwa okukyusa ebyava mu bululu. Era nawaayo bukadde bwali bisukka 4 okuba nti omulamuzi oyo akola kye yalina okukola era mwakiraba. Wepo Nyanzi n'atamatira n'agamba nedda ngenda mu kooti ensukkulu mu mpapa omusango guno oguteekeyo. Nyanzi n'aguteekayo. Naye ng'ate nzize mbagamba nti Nsereko alina olukwesese olwagala okuggyawo Nyanzi Ssentamu olw'ensonga nti amulemesa. Ne lwe baasembayo okukuba Nyanzi lwe bamukubba emmotoka ne bagyasa amayinja, Nsereko yasindika abayaaye be abaamulumba okwagala omuttamu omuntu nga n'okulonda tekunnabaawo. Bino byonna Nsereko abikola ng'asuubira nti bw'ajjawo Nyanzi ajja kuba afunye emirembe. Kati munnange lwali tolibusa Nsereko n'akubira omumpembe Yosef Tawasira mutano wa Kaleekezi n'amugamba muzeeyi nina obuzibu nti bantutte mu high court naye high court eyo nyinza okuba siinayo mikisa gisobola kuwangula musango guno. Nsaba omwami ono bamunkwate oba sina kindi bamunzigirewo nze nsigale nga nkola emirimu gyo. Museveni kye yakoze ng'ategeeza mutabani we Muhoozi Kanyarugaba nga Kanyarugaba SFC yopone military nga balumba muganda waffe ono mu kiro ekibadde kikeeseza olunaku lwaleero. Ye Nyanzi kyasobodde okuba nti yasobodde okubuukawo n'adduka ng'amaze okutegeera n'alekawo famire n'ebintu ebirala. Naye mu information gyenfunye omukyala n'abaana bayisiddwa bubi nnyo to the extent nti buli gwe basanze mu nju bamutadde chini ya ulinzi. Chini ya ulinzi ono olulimi Luswayiri lutegeeza nti buli omu bamutadde omutwe ku ttaka ne bagulinnyako magetsi oba zino engatte z'amagye nga tebakkiriza muntu wadde okukola ki okwenyeenya. Abaana bakubiddwa emigga emiyitirivu n'omu ali ku migo gya ntaano omulenzi gwe bawambye ne bamutwala. Mu kino otegeezeddwako nti okusinziira ku information ey'omunda bwe muwulira nti SFC yazudde ebyokulwanyisa oba poliisi yazudde ebyokulwanyisa maka ga Nyanzi, SFC kenyini ne ISO be bataddemu ebyokulwanyisa bino bwe binaba nga bizuuse in case nkiddamu in case police amajoba SFC ISO bava ne baga nti Fred Nyanzi Ssentamu mu makaage basanzeeyo ebyokulwanyisa bitakkirizibwa mu mateeka. Mukimanye nti we baateeredde mukyala wa Nyanzi chini ya ulinzi oba okumukwata omuto gulinnyako wansi ne famire n'abaana be bonna. Abasirikale abasigadde baadde beetalanga nabugi abasirikale abasigadde bonna baadde beetalanga namutale gwe banyazaako ente nga bali mu kutinkuula n'okufuukuula n'okuba nga balina batadde mu nnyumba ya Nyanzi. So njala bategeeza nti singa wabeeragwo engeri yonna ey'obugwagwa ey'obutoletole ey'obusiru obumbatuutu etegeeza nti mu maka ga Nyanzi basanze ebyokulwanyisa Kagame Masasi abiri balimu kakibe kisosonkole kebe sokisinga y'amagye bamagetsi temubuuza. Kasita ba Nyanzi yafubutuse n'adduka n'alekawo famire ye bano baakutte buli kiramu ekyabaddewo ne bakiteeka chini ya ulinzi. Ekigambo chini ya ulinzi kya Luswayiri kitegeeza nti bakutadde ennyala bakutadde wansi. Kasita bakuteekako magetsi ku mutwe oba tokyasobola kola kigenda mu maaso mu njuba mu njo bali balina omulimu. So ennyumba baagiwambye okumala ebbanga eriwera
ngati walina muntu wagambira kuba simu baje bayamba abantu bano era nga n'omuntu yabadde azzengo okugamba nti okuleshyunga yabadde wa boda era olwatuuseewo ne bamukwatawo ne bamutuwalirawo kitegeeza badde ne mission nga balina abale basuubira okujja okukola rescue mu baana omwabaddemu ku bakulembeze ba MP abatasobodde kujja mwade emikwano egitasobodde kujja abooluganda bakona emikwano abatasobodde kujja mu kyo baali basuubira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okulinnya waawo naye nga bambi ono yababuukadde abategeera so wetwogerera essaawa zino omukyala wa Nyanzi Fred abamajje bano bamaze okugenda nga batutte omwana oli omulezi gwe bakubye emiggo kwagala omuttirawo era katayinza okuba nti naye embeera si nnungi omukyala yeesitudde n'agenda ku Kiralo Police Station okuloopa omusango okukuba nti amaka ge gayingiriddwa ne bakuba buli kimu ekyetaagisa n'okuba nti batutte n'omwana n'aloopa poliisi emugambye bweti muwulirize bulungi okumanya bano abasajja bajooga bewogoma ne mukati ne batuula bagambye mukyala wa Nyanzi nti kiki ekikulese ku poliisi kuno n'abagamba nze kugula omusango olw'okuba nti amaka gange galumbiddwa abasirikale mu ngeri emenya amateeka ne bamugamba tetunnafuna lipooti yonna eraga nti waliwo obumenyi bw'amateeka oba waliwo okulumbibwa kwonna okwabadde mu makaago era ne mugamba nti ekikolwa ky'okola bakiyita kusaaba ttoomi ebitongole by'okwerinda wepo ne gavumenti y'omumpa ebiseera abasirwa mutano wa kalekezi ne bamugamba kino nno kiyinza n'okuviirako okusibibwa wano ku poliisi nga tovuddeewo omukyala ebimusuubira n'azikubamu ne zaako olw'ensonga nti gyagenza okufuna obuddamu oba okufuna obwenkanya bo kennyini bamugambye tetunnafunako formal complaint oba tetunnafunako kwemulugunya kwonna kuva mu LC oba kuva mu bantu bonna kulaga nti amakago bagalumbye so bamugambye nga nenda bugisimufungize atirava mu poliisi eyo nga tannafuna buzibu kino kitegeeza ki kitegeeza nti bwe bikusobereka ne mu kibiina kyozzaako kuba kugamba nti atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera ye sisitimu ejja mu kino mbategeeza ki mbagamba nti bannayuganda temunnanyiiga ate nga temunnanyiiga olw'okuba nti buli omu amanyi nti nze abaana babe bali mu nju bali safe gwe tekijja kukwatako olw'okuba nti gwe omanyi mukazi w'omulabako tekijja kukwatako olw'okuba nti emmere ogirina tekijja kukwatako olina amazzi tekijja kukwatako naye essaawa egenda ttooka nga buli omu kigenda mukwatako lunye ebyo pulogulaamu ya nesiira mukange Museveni gye bateekamu nti buli omu afa ku lubuto lwe y'ensonga lwaki eggwanga ligenze mu matigga enkola eya nesiira mukange mbi nnyo nti ne bwana abanzi ba TV yange n'enkuba endulu ne lwana ng'alaba TV alabalagidde tagenda kufaayo kabatwale eyo okubadde kadongo kamu nze yange ndabalagidde sigenda kufaayo lwe banajja ne bakima TV okulabira kadongo kamu lwojja otegeera nti yakwalula esiridde kati munnange omukyala bwato n'avaayo nga tafunye bwenkanya wadde okufuna lipooti kino kitegeeza ki information gyenfunye nti Nsereko Muhamad yabadde mupango okwagala okumaliriza Nyanzi amotte kubanga yamwewerera dda nti gwe tosobola kunsobola era nsobola okukumaliriza kati nno kino kitegeeza abantu mwenna bali mu Amerika nsaba munkolere ekintu kimu omwami Nsereko Muhamad ali mu ggwanga erya Amerika mu kibuga New York gyali mu kulya ensimbi z'omuwoomusolo gy'asinziira kubanga nabagamba bannange nze sirina muntu gwe saagaliza kirungi naye tulina ekizibu kimba na Uganda era kyekizibu ekitawaanya bwe twogerera kati kansooka ensimbi wakati katono nnyo omumpembe Ssaabaminisita wa Uganda gwe bayita lwa ndugu Ruhaka na Rugunda essaawa zino ali mu Dubai amazeeyo omwezi mulamba ne famire ye oba yadduka oba ayina ekyamukanga Ruhaka na Rugunda essaawa zino ali mu Dubai amazeeyo omwezi mulamba jasinkana oba yatwala nsimbi za Museveni oba yakola Ruhaka na Rugunda ali mu Dubai gy'amaze omwezi mulamba kambala okebera kuwanda b'ekitundu mwali alindako wano bankiina muno simanyi let me see bansobola okiraba wano let me see bansobola okiraba wano ndabo bansobola okiraba wano ndakomala okulaba wano ndakomala okulaba wano nja kipostinga Prime Minister w'eggwanga Uganda yeyita Dr. Ruhaka na Rugunda yadduka omwezi mulamba ali mu ggwanga lya Dubai gyali ne famire gye yaddusa ninjagala kubuuza Dr. Ruhaka na Rugunda at your age and your seniority in Ugandan politics how dare you don't sit down with the entire mafias and compare and contrast
the difference between Uganda and Dubai. Remember, during the Minister regime, Uganda was far better than Dubai, where you are right now. You are there enjoying the taxpayers' money, but look back where you're coming from. The country is messed up. Everything is upside down. We don't own each and everything. Now everything was sold to the foreigners. But right now you are in Dubai enjoying life with your family. Why do you take Ugandans for granted? That is my question. As we speak right now, Bwiino-Muhamad, the so-called elected MP of Kampala Central, currently he's situated in New York City in the USA enjoying the taxpayers' money. And in addition, is giving orders of shoot and kill his colleague, his senior citizen, Fred Nyanzi, because he feared that he can't win that case in high court. So, whatever happened to Fred Nyanzi today, it was an order from Bwiino-Muhamad begging his boss, Yosef Kibahabura, the son of Karitis, to kill Nyanzi Sentamu and his family so that he can give up of challenging him in courts of law so that he can become the area MP of Kampala Central. Mr. Bwiino-Muhamad, you are in New York right now, but remember, Uganda, as we speak right now, it doesn't belong to third world country. Now it belongs to the fourth world, fourth world country. Other countries are prospering, are growing, but our country is going backwards. You are in New York ordering your boss to kill your fellow senior citizen because just a mere MP seat. You have been in that parliament for 10 years, but you have nothing in Kampala. Apart from marrying widows, apart from misusing taxpayers' money, apart from going around sleeping with women, nothing you have done for the people of Kampala Central.